The warm welcome you've got here at the station. Mami, you are amazing. Oli muchala musufu nyonyo era tusanyuse nnyo okulaba nti nawe tweyunzeko ku NTV Spark TV mu dakiika nnya zakaita ku saa 3 ez'okumakya. The show is proudly sponsored by Roseform Uganda and BioOil. Of course, Roseform, grab yourself a very, very good mattress, comfortable. Wogenda okwebako obulungi ate ogende ku mulimu ng'oli productive, oli energetic and vibrant. And of course, beera nebibaawo ng'owummudde bulungi nnyo ku mufaliso omulungi. Kanze manyi Roseform gokka, simanyi gomanyi. BioOil for itchy, dry skin, scars, stretch marks and everything. You try BioOil. It might work for you. And olabe nti ate obulamu buddawo ne bweyagaza bulungi nnyo. Olunaku lwaleero tugenda okwogera ku single motherhood. Single mothers, of course, bayita mu bizibu ebyenjawulo bingi nnyo naye bingi ebyogeddwa. Waliwo olugero olugamba nti it takes a village to raise a child, naye waliwo ate abakuza abaana bano nga bali bokka. Abo bo tubasalira omusango oba tufune engeri gye tukolagana ffenna, engeri gye tubayambamu okulaba nti nabo babeera mu mbeera ey'okuza abaana bano nga yeeyagaza. Weewaawo UN and UBOS 2023 yavaayo nekola report nekisanga nti nno 30% of homes in Uganda are headed by women and 70% of those are single mothers. And of course, employment rate, 64% of single mothers bali mu informal sector, bali mu butale, bali mu saluni, bali mu bulimi, bali mu bintu ebyo ebyenjawulo. Naye that means kugamba tibabeera na NSSF in case yeewandiisizza retirement efaanana etya ku baana abakyala. Ye wabeerawo bw'otuuka mu myaka nkaaga oba 7 oba 5 obulamu bufaanana butya ku mukyalo ono ate tegese bulungi nnyo. Abaana bano bakula bali influenced by so many things mu society, and of course we are looking at also the fathers. Bo bali luddawa bwe bagamba nti bwe mugenda mu kooti nti wangeze muwabye omusango mwagala taata aweeyo obuyambi. 12% of those families of single mothers be bafuna obuyambi bokka from the fathers of the children. Now we want to look at the situation twaga tunembeera eyo mu Uganda wano ko maybe n'okwetooloola Uganda tuyimidde tutya, single mother bo tubayambye tutya, tulekeraawo okubasalira omusango. Honorable Miriam Matembe yavaayo n'agamba ati no, a home led by a single mother is not a broken home. It is a home. She is the home. So ebyo bigambo bino byali bikulu nnyo. N'abantu abalala abasala omusango ne bagamba nti omukyala tasobola kukuza baana yekka, omukyala tasobola kukola bw'ati. Mulabyeko ba single mothers abaraisinze ba president. Maama wa Barack Obama yavaayo n'amukuza bulungi nnyo ate yali akyasoma eno bwakuza omwana we. So Barack Obama yalikuwa omukulembeze wa America. Yagamba nti no yalaba maama wa struggling era kyamuyigiriza okukola ennyo nnyo. So abantu abatwe bavaayo ne boogera ebintu ebiri positive bwe bityo. Lwaki naawe tovaayo n'owagira? Ndina omugenyi wange omulungi nnyo. She's mommy single mothers. In Machindi they call her mommy single mothers. Wewe tebamuyita. And of course ayina ekitongole nakyo tugenda kubanga tutunuulira ekikwatirako bamaama bano bakiyita International Network for Single Mothers, the Ugandan chapter. Agezaako okulaba nti asitula abakyala bano n'abalabamu ebirungi n'ayimusa ebirungi ebyo mmwe bye mutalaba ebeera mu nzikiza eyo gye batuuyanira nga bafuba ate ono omukyala agezaako okubatereeza. Tulina Mami Nassanga olunaku olwaleero abaye Makindye ayambye ku single mothers naye nyini single mother naye kugamba tetwagala kusaasira. She went through hustle, struggle, but she refused it to define her. Yes. Mami, nice to have you on the show. Be here. Yes. It's been warm. It's been a very warm welcome. Neyanziza nnyo ddala okunyaniriza tensobola okwogera ku nsonga zino. Amen. And indeed it has been a warm welcome. Debbie Sasha Wakuwahaga video man. Those are very incredible people. We have the interns here. So I think Mirandira Jojigenza Chiranga all over the country. Nebuza ku bantu bafena tunagenda masa. Mwasuze Mutya basebo ne banyabo. Basingo mother. Mwasuze Mutya ddala. Okusingira ddala mmwe Mwasuze Mutya. Neyanziza nnyo NTV okunyaniriza wano. Stella, you're great.
Amen. Mami tugenda kuddayo mu emabegako katono okulaba nti bw'ogamba nti no you are single but not alone and you are oli ddoboozi eri ba single mothers ogezaako okuyimusa ebirungi mu bbo naye sooke tuddeyo emabega mami olugendo lutambula tutya twagala omulabi waffe alutegeera olugendo lwo era ojja otya okweyita eddoboozi lyabo ba single mother. Olugendo terwali lunene nnyo. Olwanga olugendo lutandika nina omwana wange nga nina okulaba nti mulabirira. Naye ate neesiimye nnyo okuba ne famire n'emikwano naddala famire eyagamba nti eno si nsonga gattako kubeera nti nali nkola. Ate n'okuyitako mu masomero amalungi gayaza hayi. But Mommy, you look amazing. Thank you so much. As a product. Thank you so much. Thank you so much. The Mama is never give up. Isn't that your motto? Exactly. Kyembadde natera okutuukako nti awo tulimu can never give up. Ekyo tekyanziza mabega. Yes. Era namanya nti luno olugendo nina oddutambula. Naye ensonga eyantandisa ekitongole nedda saatya. Ekirungi Mukama yakuwa omukisa nti walina support. Nalina support ate era mbadde nkola obulamu bwange bwonna. Kyenkana kitaffe Mwami Johnson Kisinde yatukuza atuyigiriza okukola. By 7 we were working with him. 7 years old jagamba mwana aba akola ki somehow your story alinaku lulala. Okay. Yes, ekitongole tugenda kyogirako Mami totuvuga speed. You're driving us 360. No way, Mama. We have to understand. Tulina okutegeera ebintu bino byonna Mami. Because omuntu atulaba kati njagala naye yekumu ekifaananyi agambe Mami olaba yakikola nange nsobola okukikola. Yes, weewaawo Mami. Growing up, wakula ne Mami ne Daddy oba byali birala? Nakula nabo bombi. How was it like okula n'abazadde nga bombi obalabako bwe bati? Because omukisa ogwo si buli omuntu agufuna. Okusingira ddala taata yabeera era akyaliwo yatulambika bulungi n'okusinga maama ffe twalowoolezanga nti taata mukambwe nnyo. Nkubamu ekifaananyi singa teyaliiwo osanga sandivuddemu. So eddoboozi lya taata lyakola kinene nnyo mu bulamu bwange. Bagamba bayigiza okukola bintu okukola abazadde bano bwe walabalyakuba bye bakugamba kati ebikuyambe paka kati ku mukyala gw'ofuuse ow'amaanyi right now. Ekisooka ekyo kyosobola kyerabira kuva buto ng'akugamba tospendi nga kyotalina. Don't spend more than your income. Kino ekinjigiriza okukekkereza ndi mukazi mukekkereza. Nkekkereza. Ekyokubiri taata yatukakasa ekintu kimu nti obuvunaanyizibwa oba olina omwana buvunaanyizibwa bwo oba otya buvunaanyizibwa bwo. So nakula mmanyi nti obuvunaanyizibwa bwange era essaawa bwe yatuuka nga nina okukuza omwana wange saakyekaanya kubanga nnamanya nti buvunaanyizibwa bwange. Abakyala baagala okusuula abaana baabwe ndowooza bakula tebabagambye nti obuvunaanyizibwa bwo. Olaba omukyala ng'agamba omwana wa musajja kamutwale ewa buvunaanyizibwa bwaffe. Nze obulabe tutandikidde. That's why I asked all these questions. Why is because mu lugero lwo ng'ogamba nti wafunako omukisa wakula ne mama ne taata bw'ofuuka single mother. Of course there was a supportive system, a support system ekuyambako okulaba nti tozitowereddwa. But bamama abatulaba today they go through different challenges and ensonga lwaki nti otuuka otya okutegeera bamaama bano bebayitamu bwena olwakubadde tebayitamu kinene nnyo bwe kityo ekyazitowa? All around us waliwo ba single mothers. Kyatandika mpola omukyala alaajana batutte amenvu gange. Obulamu bwe nga buweddewo kubanga oba kesi etutte amenvuge naye nga kapito wa mitwalo 4 zotasobola nakulya mukyamisana. Buli lunaku nasisinkananga abakyala bano. Obasinkana ng'osinziira ku kigo ovanga iwaka just n'obasinkana mukola bwe nabanga nga nkola bwe nabanga nga ntambula. So their single mothers are all around us.
it's up to you to make sure that you find out who this lady is. Gw'ogulangako sweetie mu neighborhood, weebuuza omukyalo ono akera essaawa 12 n'abeera ku luguudo. Bw'oba ofaayo oteeka okumanya n'omubuuza nti wange abaana bali bato oluusi wabasangangawo. Abamu tebakulinda na babuuza, bakubuulirirawo stories omusajja yandekera abaana. So that is how this journey began. Then I'm like, I think I need to give these ladies visibility. Okusookera ddala tubategeere, abantu bategeere nti abantu bano gye bali ate tebalina buyambi. Yes. Ate n'ekifaananyi kyennyini tubadde tunyumyamu wano nga tunagenda ku mpewo ne tulaba nga of course tubadde tunyumya ne tugamba nti abantu batuuka ekisa ne bavuula abantu bano. Muswaza, muli banneekolera gyange, muli bino, mwakola ensobi nnyingi nnyo. Okugamba ensi ne tusalira omusango oba neesalira abakyala bano omusango. But then gwe ogezaako okulaba nti nedda. Nzize meme yaabwe. Yes. Ekisooka abamu tebabeera basingle mother kubanga basalawo okubeera basingle mother. Abamu bannamwandu. Kaakati oyo abeera na nsobi ki? Abamu ye ne bw'otunuulira ennamba z'abaami n'abakyala. Of course abakyala basinga abaami mu nsi babasinga obungi. Kitegeeza nti tewaliwo mukisa nti buli mukyala n'aba n'omwami. Ojja kwesanga oluusi ng'oli mu maka nga mulimu abakyala abasukka mu omu. Ate oluusi abaami basobola okukikola ne babalabirira, naye oluusi wesanga mu mbeera eyo ojja kubeera nga ddala obuvunaanyizibwa bw'abaana buzze ku mutwe gwo. Abalala baba bayise mu domestic violence. So awo tewaliwo okusalira musango. Ekisooka era ekisinga obukulu kutegeera be baani era basobola kukola ki era babadde bakola ki. Kasita otegeera ekyo ebisigadde nga biri history. Yes. Sorry, thank you. Omukyala akeera ku makya n'akwata ekibbo kye n'agenda ku street atunda amenvu. Akasente kaakoze n'asasula rent n'ateeka emmere ku mmeeza. Oyo CEO sebo. Mweji mulonyezo gwa CEO mu bitongole binene, oyo CEO w'amaka ge. Kyova olaba nti tasobola kunyoomebwa. Oyo aba CEO mulamba. And of course, looking at what kutunuulira abakyala bano be bayitamu ebingi ebiyitirivu, ogambye abamu bali divorced, abala domestic violence, abaddukayo, abala bali separated, abala tebalina baami. Naye okutunuulira ebyo byonna byonna omuntu atulaba ategeere single woman and single mother, or single motherhood, please. Neyanziza nnyo ekyo kyekisinga obukulu. Era abantu abasinga tebategeera nsonga eno. Okubeera nti toyina mwami era tofumbiddwa naye nga toyina abaana tekikufuula single mother. Waliwo enjawulo nnene era neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Oluusi ogenda ne bakuhostinga ku TV oba walala nga bo bakitunuulira mu perspective ya bakazi abatalina baami. Njagala n'okutegeeza leero nti waliwo abakyala balina abaami baabwe naye nga tebabayamba. Nga batoba n'abaana baabwe. Kitegeeza ki? Tulina single motherhood in the play. Era kyanjawulo nnyo okubeera single woman n'okubeera single mother. Single woman, Single mother yoyo omukyala yenna description. Alina abaana naye nga alwanagana n'okulaba nti abaana bano bavaamu nga ye obw'omu. Kale asobola okuyambako baganda be naye nga temuliimu father figure mu system eyo. That's how single motherhood is described. And thank you so much for clarifying that. It's very important. Okay. Mami, otuuka n'otonda w'ekitongole, please, okuzaala omwana oyo w'ekitongole. Sooka okitubuulire ku lwaki era birubiro ki bye mulina. Nze nazuulamu ekyama mba single mothers. Nga kiri kyensoose okugamba ekyokubeera nti ba CEO. Ekyo kikulu. Naye mu kubeera ba CEO natunulira nasoma economics. Wentunuulira economics taba favoringa. Katugambe baagala okugaziya bizinesi zaabwe.
nkimanyi banks zifuba nkimanyi government efuba naye ba single mother bano and I'm talking about 22.4% of houses, just like you said, they are women led. In fact, this year by beyongera ibawera 30. I look at these ladies as an economic engine. Abo bonna abantu naye nga balina qualities ezifaanagana, tebalina byapa bya collateral genda mabanka kwewola, tebalina capital, tebalina abasigalira waka kulabirira abaana baabwe. Eyo ensonga ye yandowoozesa nti apaana tulina okutandika ekitongole tulabe butya bwe tubayamba. Bulowooza ku nsonga endala nyingi ezijja zibeerawo tunulira nga trade order, abantu bavudde ku street. Ngenda okwetegereza abakyala bange bayitirivu nga bonna balaajana neŋŋamba Mukama yantaasa n'enteekawo ekitongole kino kuba kati tusobola obayamba. Literally ennaku ezo twali tubasomesa digital kakati bagobye ku street oddawa mujje mutuule muyige TikTok eno tugijjeko olugambo tutekeko ebyamaguzi byaffe. Era ndabye abakyuse ndabye abafunyemu ne bagamba mami leero twatunze n'okusinga lwe twatuula ku street. So ekyo okyogeddeko weewaawo okozesa omulembe engeri gukyuseemu nengeri abakyala gye basobola okugwenyigiramu ogenda n'omulembe ogwo nagwo bagufunemu. Yes, bali mpulira ku mawulire nebagamba nti akatale Siguko Central Market balimu bagubawo era ssentebe Badru mpulidde alaajana agamba omukulembeze yabaspromisinga ettaka yagamba yabagulira ettaka samwe basobola okuteeka akatale bakajje wali bateeka eri naye ebintu ebyo byagootaanamu ndowooza wakati awo waliwo ebisikattira era bo bali very very concerned. Abantu abo tubasaasiddeko nga bayita mu buzibu buno obwokulaba amanyi kati twatandise nga tubagamba nti 64% of single mothers in the informal sector bali mu butale bali mu kulunda mu kulima so that means abali okusinga okubeera affected be bakyala bano ba single mothers. So bizibu ki ebiragwe byowulidde oba byo interactizeko n'abakyala bano bye bayitamu okuteeka the food on the table oba n'okusupportinga abaana baabwe school fees okulya n'ebirala. Era ddala ensonga esinga obukulu zeezo. Tewali muzadde ayagala kulaba mwana we nga tasomye. Tewali muzadde akeera ku makya n'agamba nti katwebaka oba emmere ebuzi. Ebyo biruma. Ate y'ensonga enkulu nze njiyita table economics. Table economics oyo aw'okusula, ekyokulya n'okusoma. Kati ojja kwebuuza zo ghetto zivaawa? Bo bano abaana ababeera ku streets oba ne bagenda mu mpisa embi bavaawa? Table economics tebalina. Bo bano ababbi abatulumba bavaawa? Single motherhood tesaaga. Single motherhood yeetaaga ku addressinga. Nze mumaanyi gange kitono ddala kyensobola okukola. Naye ekyo kyensobola okukola ekitono nkikoze. Kisooka okuŋŋaanya data yaabwe. Atuyimiridde tutya data agamba ki? Uganda erina parishes 1771. Ninawo representative mu buli parish. Oh, you do? Yes. Okay. Abeera amanyi abantu be. Representative oyo kiki ekimukuteesayo in every parish? That's incredible. Kubeera na information. Osanga systems eziyamba gye zitalina. Kuba kyanaku nnyo nti ddala wabaddewo programs ezigasa eziteereddwawo naye zaatuuka ku bannyinizo. Zaatuuka ku bizinaagasa. Sirowooza. Omukyalo ono bw'omuteeka in every parish as a representative of single mothers, role ye oba ezimu ku roles ziri zitya? What are those roles? Zakola ki era akuwata information nawe nate no executing? How the coordination? The coordination is that mostly it's technology. Era tugenzeeyo mu parishes zino. Ne tubabuuza nti ni ba single mothers through the LCs. Ne bagamba nti ono ye single mother n'omugamba nnyabo mbadde nsaba. Enamba yange yeeno. Pandikira ku bakyala ba single mother. N'emirimu gyabwe n'amasimu gaabwe ne national ID numbers. Kati olwo n'abikuweereza
era netuweerezaayo omuntu n'agenda clarifying nti ddala omukyala ono eyeewandisiza single mother. Kati nolwo tuli mu developing a app. So all this data is going to be in that app eventually. All that data is going to be in that app eventually. Nga bw'oba oyina change gy'oyagala okukola ng'oli kitongole sekinoomu siteera n'ogamba nawe obukadde bwange 10 kambuteeke mu bakyala omanye we bw'okuyitira togenda kudaaga ebyebimu ku ebyo. Okay, bwe tutunuulira kino ekitongole ndooza kyabwanakyewa is it? Yenyabo. Kati tutunuulira ebintu ebiriwo right now natunagayana wala mu nsonga ziri deeper. Ekintu kino ekyokubanga ssente simanyi funding gwe okola otya okulaba nti abakyala bano kubanga emirimu gy'okola egimu kwegyo you skill them, you teach them skills, oyigiriza n'ofunayo workshops n'oleeta abantu ab'enjawulo abayigiriza but funding muyimiridde mutya because kati n'amateeka agaliwo okufunako ssente ebulaayi eyo bigenda kuba tebikalubyemu. Kituufu ddala. Okusingira ddala sinaba kufunako obuyambi bwonna wantu wonna. Nja kubwetaaga naye obuyambi bw'ensigo okwetaaga partnerships. Wano ebintu ebimu weebiri. Kinyigiriza kuba ate abakyala bange wekibanyigiriza. Abamu babadde bambi balina obusente bwe bafuna eyo mu baana baabwe abagenzi ku byeyo n'ebirala. Awo ngaba sekinoomu kijja banyigiriza naye ng'ekitongole sinaba kufunako obuyambi kuva oba wabweru naye wano kyensinga okwagalawo partnership. Ministry of Health ogenda kugema baana ogenda kuyitawa okubatuukako nga basingo mother abalina abaana tobafuddeeko. Ogenda kukola economic change mu bantu kyokka gwe nga Ministry of Finance or Microfinance sako z'oteekamu bakugamba ngambe nti eno sako y'abano how did you verify that? Nze nkukoledde step esooka baverifyinzi era si verifyinzi nkubulidde ne kye bakola era mbatraininze n'obatraininga ebyo byonna byetaaga kwewaayo okusinga ne ssente. So awo bwenkyali naye sovereignty bill sina yafuuse teeka kati. Nze nsuubira nti ng'abantu sekinoomu abanaakosebwa bajja kubaayo. Kitongole tekinnaba kufuna experiencing ekyo. Nze njagadde nnyo ekintu kya mentioninze n'ogamba tino abakyala bano batunuulira noyagala oyimuse ebirungi ebibalimu. Some of those things. Tell me about the exciting things about these women. When you meet them, it is scary. It's a scary journey. It is. A single motherhood journey. But tell me the beautiful things there. Abantu bano byobalabamu era engeri gy'obayamba obiyimuse ebitone n'ebintu ebirungi bye balina. Ekisooka emitima gyabwe. Omuntu akuza omwana oba abaana ogwo mutima mulungi kuba ate nze mmanyi abatasobola bakuza yadde babye abamusina baabwe naye omutima ogwo omulungi ogwo extracting otya ne gugasa community. Ensonga endala gye mbalabamu bannange balina skills. Mukyala atunga aluka akakeeka awo n'ogamba bwenja okukomya amaaso. Era neesanga ebiseera ebisinga nga bwe tuba tugenze mu field nvuddeyo nga pick up ejjudde ebintu by'abakyala engatto ze batunze emikeeka bano abatunda ennyaanya kwegamba pick up eba ejjudde kubamba nina obbigula. It's special. Juzi nayita mu katale and I picked out the stores of women nze nagulako abaami ne baŋŋamba mukazi gwe tolifeya ne nga ngula ku bakyala. Tukyalaba ebirungi ebiri mu bakyala bano and how engeri gye tusobola okubayambamu ne tuyimirirawo nabo ate ne policies eziriwo. Waliwo policy eriwo ey'okulaba nti ba single mothers bano baba protecting from
husbands abasobola okubanga baba abusinga ekyo nakyo kyowetteeka weriri naye tukasooka tuwumulemu katono nnyo tukomawo n'ebintu ebirala bingi nnyo tuvaawo tukyagenda mu maaso NTV ne Spark TV abali ku X live, thank you so much, www.ntv.co.ug. You can go there and watch Mwasuze Mutya live. N'abali ku Facebook live, thank you so much for tuning in. And today tuli mu kwogera ku mulamwa omukulu ennyo eri eggwanga n'eryensi yonna. In South Africa mwattu bakolayo etteeka munnange nga ba single mothers bano babawaayo $30 per child per month. That's the support that the government is giving those ladies. And simanyi wakati tugeraagira kanyoko ne Uganda tukoze tutyawo kulaba nti newankubadde akasente ako kyayinza okuba tekaliyo per month per child per single mother, but what can we tusobola kukola kiri better as a country to support abakyala bano? We keep lobbying, especially the lawmakers. You have a responsibility to make sure that you lobby for good things for these ladies. We cannot just look on and leave them alone. They should never be alone. Like amateka gaba protecting. Amateka gaba protecting. Ibirala bijja kujja biterera. Wetutunulia na economics, Ministry of Finance. We are craving for structural inclusion. Deeply, honestly. That structural inclusion, womanya nti omukyala single mother ye talina byapa byammwe bye mwagala mu mabanka ate era talina budde kuva ku mudaala gwe kugenda kusoma bya PDM gundi trainings. Jangu situla PDM trainings zireete waali naye ate gwe oyagala ave mu katale ke agende abeere nga bamutraininga. Abaana banaalya kikolo mbasaba mutulowoozeeko, nsaba mubalowoozeeko ddala abakyala babeere nga waliwo structural inclusion in every ministry. Ebintu ebitono ennyo ebyo bisobola okuyamba abakyala balima naye amataka ge balimako bo obabuuza go gaani tewali si gaabwe bapandisaako ate bw'ova ne ku ekyo value addition. Ani ayambye abakyala bano okugatta vali ku bintu byabwe? Tetusobola wamu kubakuŋŋaanya ne tugaa kati bano batunzi ba nnyaanya tubayambye tutya nnyaanya zaabwe ziremu okuvunda, nteekawo engeri y'akamashini oba factory naye nga kwegamba bitambulira ddala in a value. We need to put them into the money economy. We are losing a lot as a government without having these ladies included in the money economy nedda. Mugenzi noyogerako ku birungi by'alina. I was amazed. Imagine wayogedde balinga tunagenda okugamba imagine akatono ke basobola okukola nako balina katate obuyambi nga bababuwadde ekinene kye bandikoze bingi nnyo. Nina group y'abakyala bali eyo Kamwokya bangatto ddala bambi bagenda mu skilling ne bayiga engatto bakole engatto nnungi. Abakyala b'e Kamwokya ngamba bakola engatto z'abakyala, engatto zonna n'ez'abaami batera kukola sandals crafts, naye akatale kavaawa ddala tetusobola kufuna ba tourism board neteeka ebintu ebyo ku platform n'abava ebweru ne babigula crafts. Naddala abakyala bali nnyo mu crafts ate bakola crafts ennungi. Bwe batuulira eyo ne bafuna ebirowoozo ebulusi babimalira mu kukola crafts nnungi. Ndowooza singa tuyambibwa, singa abakyala bano bayambibwa ne bafuna abayamba mu value addition, ebintu byabwe ne tubigattako value. Financial literacy, digital skills, literacy, financial literacy yokatemala. Ne recapitalization bacapitalizing businesses zaabwe tulabe enkyukakyuka Uganda gyegenda okufuna. Naye wadde onyumizaako n'oŋŋamba nti abakyala bano obakuŋŋaanya n'obatwala wali ku hotel njogere wali ku hotel eyiyo Ches Johnson yaffe nga family la grand kifudde pululo
Johnson Hotel e Muyenga. Awo nno buli lunaku tubawo ne training ya digital. Okuva mu kubeera ng'oli mu street oba ng'otunda ebintu ng'obitembeeya jangu. Yiga bwe babitunda nga togenze na mu kutembeeya. Yiga bwe babitunda nga n'akatale renti omubomye. So babeerawo buli lunaku. Tulina abantu abajja ne batuyamba tetubasasula nno. Njako okwebaza taata Mwami Johnson Kisinde, managing director w'ekifo atukkiriza ne tubeeraawo ne tuflashinga amazzi ge n'ezo bill n'azitwala. Abakyala bajjumbidde ebintu bino. Bajjumbidde hall ebeera ejjudde, tulina hall bbiri eza events. Naye buli lunaku at least nfuna abantu abakyala nga 100. Ate ffe tetubagobaganya abakyala 100. Kumpi buli lunaku abakyala 100. Hall ey'ekikumi tugikozesa ddala ne bajja ne batrainingiraawo. Twali tutunulyako one time we were having a discussion about businesses ezitandikibwa naye ne zitasukka mwaka. Nezifiira awaawo. Tusanga nti ekizibu ekimu ku byo lwaki zifa abakyala bano tekinologiya okugattamu ebirungo mu bizinesi kibazibuwalira. Abamu tebalina n'amasimu agaseereza kati okubayigiriza simanyi balina bukatooki simanyi engeri mukikwasaganya. Tulina laptops ezatuweebwayo abatwagaliza ebirungi bwe bajja. Tabs tusharinga nabo ne tuzibawa. Abalina amasimu ne tubagamba kati kino kyoze ku laptop oba ku tab okiteeka otya ku simu yo. Atayina simu era tumuconnectinga ku muntu asobola okumulangira business ye. Yes, tumuconnectinga. Era aba ali awo nga tumukubidda ng'omuntu oyo we have a hub, a business hub, where somebody is gonna call the lady and say nyabo oyina customer ekatwe ayagala ekibbo ky'ennyaanya. Wali toyina mukutu naye ku mukutu gwaffe we bayise ne batusaba ennyaanya osobola okuzitwalayo mu bwangu. Okujjako okubayigiriza digital skills. What else? Biki ebirala bye mubayigiriza? Parenting kubanga omwana ow'empisa embi akuzibwa mu mpisa embi kyekizibu eggwanga gye kirina. Ebyo byosanga nga mu byeraliikirira nga ghettos abaana bano nga obwanneekolera gyange n'ebirala. Ebintu ebyo emize gisibukira ddala mu nkuza. Bannaye kuza omwana mu mpisa okuza eggwanga lyo. So ekyo kyo tukisimbako nnyo kyamulamwa nnyo gye tuli era buli mwezi tubeera ne parenting session era awo ku hotel wetubadde tukyesigamye nga tulinda tusala amagezi abo tunaafuna office naye awo wetukyekutte naye parenting tugikolera ddala. Digital training, parenting, financial literacy. Okay, before financial literacy, I know you're going to explain it very well. Sure. But on parenting, most of these mothers are traumatized, bagged through mental health issues, the depression, the stress. Now, how can you take care of a human being? And how can you mental security bulungi? So do you offer? We have mentors, we have doctors who have. We have a technical partners. We have technical partners, lawyers, doctors. They have really come to us. Thank you so much, doctors and lawyers. They've come to us and they said, you know, if you need somebody to help with mental health, we're here. Some have been taken care of those bills. I want to thank them so much. So, and then we also have father figures, mentors that are going to help with this whole situation. They're willing to step in. So awo wetuyambira ddala mu ekyo ky'obuuzizza. Then for financial literacy, yes please, tulina partners, tulina partnerships, bankers. Nina mwannyinaze ali mu Equity Bank omwo, bambi musajja wattu Johnson Galabuzi awaayo obudde bwe najja
n'asomesa abakyala bano nti how do you manage with this neera family tuyina nene. I'm sorry, I have to talk about them. It's fine. We have 2 doctors at home, Dr. Marjorie and Dr. Sekate Mulago Hospital. But those are my first foundation in the organization. And then we have all those other people at home. They're really, really kind. They help a lot. Batuyitira ne bannaabwe ne bajja. So tukyali basanyufu tubulamu nnyo kubanga parish mutwalo mu 7 okutwalayo services zaffe obuyambi bukyabulira ddala era twetaaga nnyo abasobola otwegattako ne tulaba nti ekintu kino tukitwala mu maaso. Speaking of obuyambi nga tubongerako bamaama bano at some point bafuna koko ku support okuva eri ba ex-husbands, ex-boyfriends, ex abo bonna. Do they find a way to help? Because we find out the statistics zigamba nti percentage ntono nnyo of maybe 12% of single mothers get financial help from their spouse or exes. Tuyimidde tutyawo. Ewange sinafunayo agamba nti omwami yamuyambye. Sinaba kubafuna. Abasingira bakugamba nina mukyalo omu gwe sijja kwogera linnya alina abaana 8 yantegeeza nti omwami yakeera ku makya n'atunda ebintu era nze neewuunya n'ab'obuyinza kati omwami ng'ojja ng'otunda ebintu ng'otambula ng'ogenda ng'ebintu byonna obitunze ng'ondekedde abaana ye erosi kye yasayininga off the sale. So awo sinaba kufunawo bakyala mu INSM abangamba nti ffe abaami batuyamba. Ate n'okulaba nti abakyala bano of course bwebanga naba ntono nnyo awo bataata bo kubanga single mothers if they're on the rise then that means the men are not really getting involved, they're not doing their job. Simanyi bubaka bw'olina eri bo and how you're engaging with them, because single mother oluusi n'abaami oba mubakwatemu mubatufunyeyo ennaku zaabwe simanyi. I'll start by not crucifying them, but if I had a chance I would really nail them. I would crucify them because it's not fair at all. It's not fair. Sinaba kugulawo sekta eyo naye mu kitongole nina project bagita he for she. He for she. Gw'omwami asobola okujja n'otwegattako olw'abakyala he for she tukwaniriza ate tukufuula ambassador oddeyo gambe baami banno nti katutwala obuvunaanyizibwa tuleme kwejjako obuvunaanyizibwa buno obuvunaanyizibwa buviira ddala mu ebitabo ebyeddiini ne mu buwangwa bwaffe omusajja abeera n'obuvunaanyizibwa obwo muleke kwejjako obuvunaanyizibwa mulabirira abaana. Wadde n'ogamba nti no mwagala gavumenti esobola okuyambako abakyala bano okulaba nti amateeka gaba protectinga. Amateeka gano ge twogerako mpayo examples n'engeri gye wandyagadde ga protectinga abakyala bano oba engeri gye kikolamu. Kusookera ddala etteeka erikugira omusajja okuzaala abaana n'atabalabira liiza okuvaayo naye ndowooza it's not punitive enough. Babeere nga bamanyi nti there are implications of not looking after your child. Bajja kwekomako ndowooza n'okuzaala nga bakanyuga bukanyuzi baana ekyo bajja kwekomako. Amateeka amalala gate gali nnyo mu causes ezireetera obwa single mother. Ezo nkugambye domestic violence. Kati otuuka otya okkuba omuntu ng'eŋŋoma ekyo kyo bakirwanyisa kyo eteeka weeriri. But as I said, it's still not punitive enough if we still have police officers abateesa obuteesa ne bagamba muteese biggwe. Okay, people who are supposed to abakwasisa amateeka. Ate nno si bonna. Nebaza nnyo wano era police ku family and child balina unity eyo.
okusobola okusangamu abakyala katonda n'akuvaamu ng'oli mwami n'osangamu abakyala bategeera ebizibu byaffe era abo mbeebaliza ddala. Tulako amawanga amalala nga bw'ogaana okuwaayo child support bajja ne bakukangavula bulungi nnyo. In the US batwala ne driving license ne bakujjako epapula ne batwala kwegamba amateeka ne gakola. So here kiki kye tusobola okunyweezaamu kati natte eyo n'enyweramu bulungi nnyo okulaba nti beekomako. Ndabye abantu bafiida n'ebitongole ebirala nga balwana butuufu awo wakyali wanyevu, but what we need to do is encourage the ladies to speak out. They are suffering silently. They need to speak out. Never yogera era eno platform yange ebawa freedom to express themselves kubanga abasinga they are really suffering silently and that doesn't help. No amateeka newe gabeerawo. Nkimanyi nti amateeka gasobola okwongerwamu, siri munnamateeka simanyi nnyo byamateeka naye nze ntunulira assessment ku ground. Lady A, Lady B, Lady C tebafunye buyambi. Bw'ogendayo oluusi ogenza obbayamba, well the line is from here to heaven. And they're like, okay, I'm going to waste my time trying to get help against this gentleman, but I could spend that time trying to put food on the table for the children. So maybe there should be a systematic improvement in this kind of help that is needed. Wayogeddeko ku economy n'ogamba nti abakyala bano gye bakoma okweyongera kiri very dangerous. I don't know how dangerous can it get, because we have to address tulina okutunya ensonga eno mangu ddala netukifunira a solution before it gets worse, before abantu gyono gye beeyongera obungi kikosa kitya eggwanga. I'm looking at rising poverty levels. Butuufu, you don't want the poverty levels to go beyond what they already are. And if you have these single mothers coming into the system every other day, there's a chance that the poverty levels will rise if we don't create structural inclusion okubateeka mu system ne babeera nti basobola okubiyingiramu n'economy. Ate era ffe tusobwa we tosobola kubanga olina obungi kitegeeza quarter of the population, more than it. They are single mothers or women-led households. Bw'oyagala a quarter of the population ebeere nga terinawo obuyambi completely, and that they're only contributing to poverty and putting bad-mannered children indisciplined children on the streets. No, we want that narrative to change. We want the narrative ey'okubayisaamu amaaso n'ekirala ekyokulowooza nti aid every time. Most organizations nyingi ez'aba single mothers, tulina n'abakyala bangi ababeera bagamba nze mbakulira naye most of them are aid based. Kati nze ku INSM yenjawulo yange nkujja ntya kubeera nga gwojja kubeerawo ng'osabiriza okutuusa ku level ebeera nti osobola okwekolera ate sente ne zijja ne zikula. Kyova olaba we wali enjawulo. Bannange ebintu bino byetwogerako bya nkizo nnyo. Tino twatunuulidde amaka agalimu maama yekanga yalimu ye taata ye maama ye buli kimu ku baana abali mu maka ago. Ne tukiraba nti waliwo obuzibu awo nti 32% of ebitundu 32 ku maka agalimu omukyala nga ye head they live below the poverty line, bali mu bwavu obw'ekitalo ennyo. And ebitongole bwe biti bivaayo ebigamba nti bigenda kulabamu ebirungi mu baana abakyala babayigiriza ebintu nga digital skills ez'enjawulo, okukola ebintu ebyenjawulo, crafts, soap, cakes and baking and everything. Nze ndaba nga tugezaako okubayimusa omutindo. Obubaka obusembayo bumpeera omukyala right now
nga yakayingira mu single motherhood, but they're traumatized, they don't know what to do next. And even that 20-year-old girl oyo yakafuuka single mother ku myaka emito bwe gityo nga tabalina kyakuzaako, family emusuddewo na biki, omwami agenze, boyfriend alina omwana yekka bw'ati. As we're finishing up, please. You're not alone. You're not alone. If it happened yesterday and now you're a single mother, you're not alone. Join the International Network for Single Mothers. We definitely have a solution. We definitely have a way forward to ensure that life goes on. Tudde mu Luganda nga tumaliriza. Tudde mu Luganda. Azize nnyo. Yes, please. Njagala obategeeza nti temuli mwekka. Weetuli nga ekitongole ekya International Network for Single Mothers Uganda chapter. Weetuli tubakubiriza mujje gye tuli tulabe tusalire wamu amagezi agali awamu gegaluma ennyama. Kale toyanzige webala emirimu gy'okwasaganya program bwetutyo tugenda basiibulira wano tujja leetayo n'abantu abalala boogereko nammwe babazeemu amaanyi babayigirize engeri gy'okukwatamu ssente bayigirize ebintu eby'obulamu ebya mental health ebya economy ebya family kwegamba bingi nnyo wano ku Mwasuze Mutya. Of course wetuba tulina bapartners baffe aba Ross from Uganda and Bio Oil wono program eba ekyagendera ddala mu maaso. Tuyanza nnyo abali mu control room wali mu Spark TV Dorina Newton ne team yo bonna Vanessa Sasha abaana banna emirimu bupesa banyiga munyizi wali we bati. But thank you so much Mwasuze Mutya tutambudde. Producer Daniel, thank you. God bless you guys. Thank you for watching.